Because at first they thought it is what? It is just like customer customer care. Yeah. But it went beyond customer care. Okay? Nze girlfriend wange, I cannot see you ngogenze wa Kibirige natandika ebyo byokukola. Folo omwala bambi yali atunda juice ebulenga awo. Nagende waggayo. Wamulaba. Nogende waggayo. Akatoko katambula nnyo ne ku social media. Omwana ngere je yekabya. Ngoli ya Kibirige. Calm down. Yes. Exactly. Aba mu content akolera ku bantu content wadde mulimu. Ubanga tudde ku gogo. Tubaliriza nnyo ku YouTube channel yaffe abanyerere bozuze Asha na matovu twatusedda wanene ku life experience. Ndi mbalenzi babiri bambadde black simanyi abakungu bagachi. Kitalo nyita ali Moses kimatego yambadde. Jeno ngatabadde MP atavuganizibwa. Bitalo nnyo bitalo ddala. Betulimu. Ote bakufirwa. Ensi yonna eri mu kigo. Ensi yonna eri ekiriwo. Yevuga. Ensi yonna eri mu miranga na bibobe. Naye nga njagala tukkirize Josh bakkirize mbu Mukama Katonda yagabeera yakola ki. Yajjawo. Tuleke nnyo kuteekawo mbeera ndala. Ate nga wiiki ewedde omwami Kibirige yaliwa. Onatufumitsa obulungi ennyindo. Oyo musirusiru ayesiriwaza ku TikTok. Nakubamba ate naba darling. Nange nali nnene. Ne wali omusajja ategeera ayinza okukola Kibirige byakola. Kati kiki obuzibu? Kibirige kyakola baguyita mulimu. Kibirige balinze nabagamba wano. Ogwo mulimu. Nabagamba wano nga Kibirige yakajja. Tasobola kubeera na mukazi. Ne wali omukazi wa Kibirige ayinza okuba nedda. Yo sitanti. Mama nakangubi nawulidde amugamba bawulo tuleegaleetegerako gwa amalevu n'agamayiro. Sitanti bya ddala. Wategedde otanti bya ddala. Kibirige mu kutandika nabagamba tasobola kubeera na mukazi. Omukazi ategeera. Ng'omukazi ategeera bulungi n'ebintu Kibirige byakola tosobola mugumiikiriza. Otegeera nti oli business. Tulabye abantu abawumula abantu amakundi, tulabye abantu abawumula abantu ennyindo, tulabye abantu abakuba zittatu, mabini ttatu. Ekigambibwa mbu stunt Kibirige abadde yagwa. Ng'abantu badde mabini ttatu. Omanyi lwaki abadde yagwa? Omanyi lwaki abadde yagwa? N'abantu bennyini n'abawala bennyini. Okay? Ng'omuwala alimu amagezi ategeera. You cannot go to Kibirige kukolako. Yes, anti kyegamba. Nti nno Kibirige engeri gyakwatamu abantu. Client. Man, it is beyond clientele. It is beyond what? Clientele. You cannot come omuwala atze nyotiko omuwala mu kifuba. Nange newembera nze gwe mukazi wange nenkusanga akusanze wa Kibirige twawukanirawo. Nyina client omunze Joshua. Kibirige ayononye ndako. Kibirige ayononye relationship z'abantu nnyingi nnyo. Of course. Kyogamba tosobola kwata mukyala wo n'omutwalayo. Ne muwa Kibirige amukoleko. Yagamba Josh. Yatugamba era nalaba agenda. Madamu Akayindo yali akawumulada naye. Ye mulaba bulabi ng'agenzeeyo. Gyoli eyo ne tukulabe wa Kibirige nange embeerako ku balwanyi. Mukazi wani gwe beemolera. Nani gwe beemolera omukutte baby sirikawo. Sorry. Olabaze just mukwano gwange mulaba bulabi ng'akutte. N'omugabira n'eppeeka y'omukyenyi. Mugamba bro. Tetugatta mandwa na bibi. Mutwani. My goodness. Ate oyo bujja bwalina buza prince akunyuza nyumba. Ati ze sobola okuyamba n'ebbaala ddamba nno. Otayagala osobola oleka naye gw'oyagala. Anti gwe saagala ate mba nkwagaza ki? Wali ofiseko ng'olusulo tegukuluma. Wali ofiseko. Oluto ne lukuluma nga bita kuluma. Kati y'embeera eba etambula ewa Josh. Josh obusungu bwali obulina. Kati nze ng'ongambe mbona omukazi wange ageze wa Kibirige. Kuki? Naye kabadde kaagwa kasajja kato. Anti ekyamusuula kyekyo. Yagoing beyond nava ku mulamwa n'atandika okukola ki? Omwana wa Mavini yaŋŋambye. Praise. Nze mikwano gyange gyagende wa Kibirige. Naye nze kyantwala wa Mavini ttatu.
what are the class exactly bawa alinda babatyanga video batiraganga bankole nagamba tugende wa mapini 3 teryakwata nako asha mu bino byakusemberero lyakubere mu kifuba abantu abapirya singa ennyindo abawumula amakundi abakuba 3 they are very many people atenga bina kwa waliwo n'abawumula ne something n'abawumula buguda okay ng'omuntu your main issue is to go pierce by eyo care yojowa abakazi because they are not your girlfriend. That's a customer care. Josh. No, this is not customer, it is beyond customer care. Josh. Ashango bawo ategeera bulungi n'akulaba ng'ogenze wa Kibirige mwawuka. Josh. atali bawa mukazi wo nga gwe mukazi wo gwe kyemanya alina obuyinza obukkirizibwa omukwatako muno mu face kati nze omukazi owange musanga ntya n'omuntu ng'amukutte muno bw'ati mu face mbw'amukutte mu action yambwagala of course omuntu omukwata bw'oti okwata omukazi mu face bw'oti mu face eba yabaagala ne n'omukwata on top of that n'omupeekinga ne ku kyenyi wange Allahumma salli subhana limalik yakola ku Kibirige wano ng'atung'ang'alira ng'omwana ayina kyatugamba Kazi babi bobuliranye omukazi musindika agwe kati wokina budde bunsuuta kati gende woyo omusajja oyagala ogende n'oyo mukwano gwa kusikula nze wange toddanga nze kunjasigala ndi wamanyi kuba Katonda yafula abantu ab'amaanyi okitegeera ekinnuma kubanga wankyawa olimba kyusa mumukwana osiba amazigo nkaabya okitegeera talina budde bumbita munange yali yagambye abo babapangira abasajja abo bennyini abo ojja kusanga mukazi wo muleka wakanga takyabeerayo atandika okwekwasa obusongasonga mbu abakazi obawahaaga ate nga kiraba oba okola sente kizookola ng'opekinga abakazi b'abanno kati asha awe nyini omukazi ategeera oba muganda wo oba mukwano gwo abaagamba kibereke ebbaawa Gana weyimirira wali mbantu bagamba bana ebbaawo agamba Kibirige yeetaaga afumbirwa ng'omuwala wakoowa teri muwala ayinza mwagala no n'oba wakoowa kyentegeeza ki kino omuwala yakoowa kati nga ne wahaginga omuntu ne wamupeekinga tabiraba Kibirige abakazi bagenda kubeera abakazi bagenda okubeera abanabo ye agenda kubeera kazanyiikirizi w'abakyala obujja tebwebulizaayo omukyala awulira nga ekyoyoyo kimususseeko asha ngayambala ewaaki ekigambo bujja ne woba wakoowanga walayi wakoowa tosobola kulaba musajja wo ng'ali wali eri alina ekikazi muganze lwakuba nze nakoowa era kali kajja nega yagambye omukazi we talina magezi era tategeera obeera ate n'omusajja ng'omanyi omulimu gwakola ate n'obuba No, but really, we've seen people abawumula ebintu nze nayina abantu bonna basinga bamanyi Benjamin Masiko ku Ivory Plaza talina muyimbi waneno gwatawumula nyindo kutu nezo ttatu okay ena saluni bagita Olive awo ku Ivory Plaza naye he's doing things professionally abawala nga bajjaawo buli omu ng'ayayanira benja naye nga akoma era akuteekawo mu light n'akuteeka mu piniyo we biba bikulumye sorry nakwo wali spirit nawali I've never seen benja ng'akutta omukazi bw'amuhaginga because pini emulumye. I've never seen benja ng'akutta omuntu bw'amupekinga because pini emulumye. So obo babukaba Kibirige bwayolesa, and that is the highest order. That is the highest stupidity order I've seen to those guys. Nadalo oyo nigga yakola ebintu ebyo oshegera, because there is no way you can wake up n'ojja n'ongamba mbutadde wali eri studio yo okay eyokuwummula and then you start kwatirira abakazi b'abanno. That's bullshit. Oba oshegera n'omukazi ennyinyi ategeera you cannot wake up tomorrow noga nti ngenda wa Kibirige kumpumula nnyindo oba ngenda wa Kibirige kumpumula matu
oba oshegera omukazi ategera tasobola ng'olina bbaawo omuwa ekitiibwa abategera nga bagenzeyo because at first they thought it is what it is just like customer nga gwe wokiise mu customer care but it went beyond customer care. Okay, nze girlfriend wange I cannot see you ng'ogenze wa Kibirige n'atandika ebyo by'okukola olwo omuwala bambi yali atunda juice ebulenga awo n'agenda ewaggayo wamulaba n'ogenda ewaggayo akatoko katambula nnyo ne ku social media omwana ngeri gye yeekaabya ng'oli ya Kibirige calm down ate ekintu sabeera ne lapere exactly aba mu content akolera ku bantu content wadde mulimu naye ng'ate that is stupidity. Joshi kino nkimugamba ye yava ku asa kyomulimu amaka g'abantu nze nyina abawala nga babiri babba baabwe byava ku Kibirige tosobola kubeera gwe prince ng'olaba girlfriend wagenze nze nange yenkaba toginkaabirako ngagenda olwo kintu kye bakwata omukazi wo nga it is a friendship touch. Okay, it's a friendship touch. The way that nigga handles those girls, it is beyond friendship. Nze byenkola mukazi wange ate naye yabimukola oba kategedde the moment omuntu wakwata bwati face eno what happens next? Either agenda kupekinga mu forehead oba agenda kupekinga oba agenda kumanyi nekyajoshe kyatotedde obuzibu ku bawala bano nze era siina I'm not even sympathizing with you. I am not even giving you a second chance because of your highest stupidity order. Very stupid guy. Because omusajja ina ategeera nga you know you're doing business. You cannot bring that kind of stupidity into your business and you think it will last long. Ate n'ekirala teri muwala era obuwala bw'ogenda okulabayo manyi twafunye obuzibu ennaku zino. People want to trend. Yeah. Katayagala n'akola ebyo agamba bwe naagenda ewa Kibirige ne screaminga nenkaaba bwentyo ngenda kutrendinga ku TikTok buli omu andabe tolina magezi. At the end of the day bodda iwowo kyekiddako nebbaawo bwe kisenge si lutalo ofunyeemu ki so Kibirige nze talina kyaŋŋamba era by the way njagala n'okugugwira eddala nga you not even know abadde yagwera bagamba anoonya kamubaka eyo kamubaka tagenda gifuna reason being oli musiru toteki waliwo bye tutalina kukola. Yes, no business. Nze I've seen people abakola ebintu abaana baali bagamba bakiyitako eri offroad kwegamba muganda wange kinkoze bubi nnyo ng'ate olina erinnya tuyinza okuba tukwata ku bypass eno owaye luno oluguudo tuyinza okuba tukwata ku luno ate ye n'atwawukanako wano bwe buzibu aye kakikyeko bayo kigenda ewa Bakuli kimalayo n'essaawa nga 3 ttaala awo naye kirevu ekyo okiteeka mu gundi wani kigenda okuvaayo n'amasavu totumanyira Kibirige womanyi oba ogwagwa Kibirige bayinawa asa amaka g'abantu eyo si customer care yagyokola kuba munange waliyo omuntu agenda okujja nga wakitibwa atya kamera waliyo omuntu agenda okujja nga ayagala okumumula ennyindo naye ng'akola mu office yatandise bulungi naye kino ekintu kyongeramu kigwa omaye bagamba too much everything is always bad. So Kibirige ye tumumumaliriza tusuka wao era tutuddamu namuwaamu anaye tusibula abalabi abantu baffe abatulengerera eyo yonna buli omu waali banaye mwebale kubanga mutwagala naffe tubaagala njagala mubeereko ku mukutu tusiriwale nammwe kubanga bwe tujja wano olumu tuba tuzze ne tusiriwala mu kubaawo ebyamagezi naye n'ebyekisiribwa ebiri work without play makes pretty amwe dog boy tulina okusekamu ne tuzannyamu ne tusinikamu ne tukabamu era bwe tujja ku lunaku lw'amaziga tugamira nga nabwegama amazige tunyula wamu ne bannaffe bwe tujja nga byakusinika era ne tukola ki ne tusinikira ddala mu kika ekyawaggulu ate bwe tujja nga tuli tuba serious ne tukuyisaamu n'oterera mu layini bw'okola ki olina okubeera Uncle Josh onyiize nnyo olunaku olwaleero naye njagala wekkakkanye abantu abo babiri banyiizizza mbategedde lumbuye n'Ekibirige naye nywera woonywedde nkumanyi totera kuva mu mbeera okay asanava
bweteno bwetubeera ku life experience Uganda okuweereza tusinzira no ku Silverback ekifo kirungi nnyo nga tonnaba kusiibula ennaku z'omwezi nga 22 August tugenda wa segmento Norbert Events wabula Norbert Events yataddemu segmento mpazi ke kayimba kikano webakutuma abafeeri yogezanga nosongako kale ojja kugwa mu taxi ni Maxado wabula mukamulina amaanyi Hockey Grounds Mukama yachade wange ne baneiba simanya bikoze bitya tumuwagire bambi segmento ate yakude bambi yetondera n'abasajja ba Katonda era ne bamusonyiwa yetondera Pastor Wilson bugembe mu church yayibidde ku kituuti n'agamba segmento teweetonda nnyo Katonda yasonyiwa naye ate nze nina kusonyiwa dda ne katukoze ne weetonda nange kusonyesi kwena era agenda kubeerayo Pastor Wilson bugembe atuyimbireko agenda kuyimba ku Hockey Grounds awambu ne Revixon naye yamwetondedde tugende tukubeze taxi ni Maxado zibenga mweziri tuli ku pause mubeere bulungi bye bye mweraba